njagala tumusenguleo ne mukyalo kyafaaveewo tubawonye. Ya tugende maaso ate ndategesa watu kyalengera kala katono nnyo. So nga kyamani w'omukyalo takyesigibwa batuuze be. Yesawa tube nga tutandika kyekiseera omutuuze okufuuka mbega eri kyayamaani. Chairman takyayigibwa ayiga omusezi mutumbi. Yesoke kyekiseera. Akembya bagudde. Chairman bamumanya. Tugenda maaso mpolampola. Ate chairman ekiro wenva nga nva okukola physical zange. Chairman yeyaliikiriddwa abatuuze. Omanyi gwe kyeraliikiriza omutuuze? Ate chairman kwasinziira. Tugenda maaso. Kakati chairman ono yalinga ataama. Eno emanyiddwa ng'omusezi mutumbi ekitundu ekyokubiri n'ekyokusatu. Tugenda sooka tulabe ekisooka eyo ndyoke njikutuuseeko bulambalamba bwayo. Yes, okay. Ate nga nakutegeezezza mwemuke w'ogenda ozisanga. Yesaawa kyekiseera. Ate nawe teweeyibaala. Oli yajja obukalabanda. Yes, okay. Kati eno naye emanyiddwa ng'obukalabanda bw'ekyaggwe. Gwe kyajja omwana wange namutera kuva mu kwali kunoonya bugagga. toleetanga nnyama nga siwe. Tugenda maaso. Nagaye tugenda kulaba omusezi mutumbi ekitundu ekisooka kye tugendako. Naye ate eno naye mwemuke yatuuse mudda. Emanyiddwa ng'obukalabanda bw'ekyaggwe. Yes, okay. Kakalabanda kabbiddwa. Ekyalo kiri ku muliro. Omuniga anoonya majja. Etandika butandisi. Obukalabanda bw'ekyaggwe tubukutuusako. Enkala mutete mu bbanga. Yes, okay, kyekiseera. Ate nga tubatandikirawo. Nagambye mwemuke mwejjo gisanga. Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Yes, okay. Genda kutuuka omugongo. Okubbibwa kw'obukalabanda kwazuukusa musambwa. Yesene. Tukyatandika butandisi nsamba Julius nga akwerezanga walumbe eno katugitandike mulambalamba. So nga tuyina Annette Kusima nga Sheila Nalubowa. Philip mwana w'abandi nga Inspector Brown. Ekyatandika butandisi era nga tugende maaso. Diana Byeganje. Mu firimu yaffe etandise emanyiddwa ng'omusezi mutumbi. Ekyali ntandikwa era nga tugende maaso mwina abawagire bina Uganda tubaagala nnyo. Ate nga nakutegezezaako MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Philip omwana w'abandi. Ate nga producer waayo. So nga ate mukubazanye Diana Byeganje assistant director. Philip omwana w'abandi ye script writer. Ekyatandika butandisi nsamba walumbe welafare. Ogom Kizito. Ekyali ntandikwa. Tugende maaso mpolampola. Yentandikwa ekifaananyi. Katulengera musajja mukulu agenda maaso ali mu kwebuga. Banne we beebakira. Wali obaddeko eyo nga obudde buzibe wammwe ku kyalo owulira ebitambula ekiro. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Omuntu omukulu okutuuka okubanga yo obudde we buziba. Ate abeera mu biralo yaba wanjawulo nnyo. Ekyali ntandikwa kyalo ki kino kwe tutandikidde? Ntandikwa firimu. Omuntu asooka atereeza eggobe. Eri bali mu kwanjala ggobe. Eno waliwo aseesa mu balugu. Ko nazo zino simanyi oba zinaakimaliriza. Naye kansooka enzirekako ejjoono. Ndaba ate balugu wajjeera. Ekyali ntandikwa. Kakati kumbe mu budde obw'ekiro mutaka gwe twalengedde wuuno. Gwe mwana gwe sookujja. Jjajja ate kikinti gwe jjamu saati nkulage. Lya buwangaazi. Kati jjajja ayagala kuwa muzzukulu we eddagala lya buwangaazi. Omanye by'abajjajja biba byakujjajjatta.
era omwana atakuliddeko wajjajjaawe ayinza obutamanya nnono za kigwa. Awulingira mubiri. Ulira Kyawo. badanisa omusiga eddagala lyaki kansooke nkusiiga entumbu eneeterere saagala odduke na bifuluusi nga bw'ogwa njagala nga bw'otandika okutebenta entumbu nga ziyunga okutebenta ekyali ntandikwa kintu kino entumbu ye kapito y'omulimu gwaffe mulimu ki ekyali ntandikwa kubaffe tudduse gino gyonna emyaka ogiraba tudduka tetukwatibwa tugobwa naye tebatusanga kati naawe njagala luno sedulyo lulanda njagala kibe muggwe owulira muli otandise okukyamuka amagulu gakyamuka owulira ngaalimu oluviiri kati awo oba otandika luviiri terugwangamu ne bakusanga bw'osiikulanga otuukanga gy'olaga ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso Nisenga kumva. Jajja agenda maaso omwana ono agamba alina omuyingizaamu byonna ebyekika alabika nga naye abaliisanga kumva nva kizaayogerako ekyali ntandikwa ey'omusezi mutumbi nate nga bulijjo nagambye Emmy nze nkwereza gira gooterere jajja atereza muzzukulu omwana yenna atajjajja atiddwa talimanya bya mu maaso we bitambula tereera ekyali ntandikwa kaakati oluvannyuma ennyo efirimu gyetandikayo nemanyiddwa ng'omusezi mutumbi twagala tumanye erinnya ligivaawa kumba obudde bwe bwatukanga obwekiro jjajja w'omwana ono ate yatamanga lutaami ku kyalo ng'alina engeri gyayingira ensuku z'abannaabwe weekanga kitooka ekyandibadde kimulisa ndiizi nga kitaddeko nakitembe kyalo kiikyo gwe gy'ogambira ekiro ntyayo wabaawo alaba nga bukedde era ng'obwemisana bw'atalinaako mirembe ensi bannange yataama kyova olaba abaana b'ewagindi tebakkirizibwanga kuwasa waagundi kakati munnange ku kyalo kyekyo batuuze kwega buli omu agenda maaso bakola emirimu gye era ku sayidi eya bizinensi bangi abajjanga okujjangayo ebirime naye ng'ate ekyalo kino kyalina ebyaki eby'omunda ye jjajja ono tumulengera ekiradduka era bw'owuliranga mu mboozi ya mulirwana nga muyinamu ow'omulirwana adduka omanyanga ebitooke ebyo tebibeerako ssanja kuba ekiro aba alikozesa wuuyo tugenda mu maaso abasuubuzi bagenda mu maaso wali batwala ebirime tugenda okulengera aliwo omutaka atuuse mu maka ge nnyini aga muzeeyi era ng'alabika avudde lugendo kumbe baali bamuzaala wano maama bamuleetedde kwata munnange leero omaze nojja ennyama yammwe ey'omu midaala ogireese munnange nyama y'omu midaala taata agenda okulala aliwo gwe baaniriza kyakiri eyo baliwo munnange omwana zo tulaba munnange jangu munnange mwami kenzije aleese neyabwe ey'omu midaala naffe tunaamuwa ku y'omu kibanyi balina ey'omu kibanyi taata yasanyuka nnyo okulayika ndi munaye bewuyo mwana wange amaze najja muni mwana wange nsanyusa okulaba namunange nsanyukidde ddala firimu eno ekyatandika butandisi emanyiddwa ng'omusezi mutumbi ate nga nakutegeezezaako mwenna abagala ebina Uganda kwemuke Majestic Plaza level yakutaano we mulina okusanga firimu zino ate n'abasuubuzi babaaniriza n'abagala ofuuka beejenti naye ate batugamba nti abagwa enkuba tewagwa njala wagwa naso tugenda maaso yakira wadde otuuka ku kyalo ekimu nga waliwo omuntu akyasinza okubaza emmere nga bannaabala bo bagikaaba bukaabi naye nga yagibaza kati muzeeyo ono omwana muzibu nnyo sasa alina mulyanwa wange wano yanyamba ate amaaso agaye galaba nga tegakyalaba nazitundula nobulaga yamufuuyira bulagala mwembanya byammwe ebyabazungu ebyo byemukola eyo kati omwana ndaba abuuka kakati nange taata ekibadde kindeese muzzukulu oyo mbadde njagala kumutwala busunju ewange avenga waka agenda asome ewange kewali kumpi avenga wali agenda asome naye taata naye anyana nti kakati mutabani wa muzeeyo n'agenda okujja ye ennaku zino abadde yeeberera busunju era gy'atambuliza emirimu gye naye agenza okujja ng'alina ensonga ye ayagala omwana ono amutwale abe nga asomera eri asooka ave okubeera ewa jjajjaawe
omwana ayogerwako akulidde wano twamulengedde jjajja amuteekamu empagi saako n'omusingi ogw'okufubutuka kubanga olulyo luno gwe tugenda maaso taata abadde ayagala nnyo muzzukulu we kuba omuzzukulu adde ayimbulanga embuzi ku ttale era ebintu ebisinga mwana okalaba kasanyuka kalaba ku taata waako osanga amaka nga abaana baawo kwega amagulu gatambulanga fuluweero baba bazibu wegenderezanga nnyo ogenda okakwatakwata ntungwe kigere kiikino kyenyininyini ekigere kiringa nkasi byonna buli kimu katunula misinde myereere era mwana ono kwegamba mutabani yeebaza nnyo kitaawe tugenda mu maaso yeebaza nnyo kitaawe kuba amulabiriridde omwana omanyi bajjajja era ekyo kye balina okukola okujajjatta omwana atagenzeeko wajjajjaawe ayinza obutamanya buwangwa bwanju nennono okalaba kakoze ettama tekalya bigaaga waliwo ennyama eri mu nju nyama ki eri maka gano nga bakagamba kagende keetereza agenda okuntwala eyo simanyi wali amasavu kagenda keeraliikirivu naye nga balina okatwala ekyatandika butandise era nga tugenda maaso omusezi mutumbi munange mutaka nga akwata mutabani we so tuba tulina tugenda okulengera omu ku bwana b'omukyalo nga bujja nga bw'omanya embeera y'ekyalo salaasala nyama y'omidaala eno nzibu yakusalaasala bo balina eyawe etali ya midaala nyama ki jjajja yasigaddewo yeka jjajja mukyala buli kimu yakikola yakimaliriza naku lwabadde lwanja walina okulya kakuku genda okwetegereza bwaba afumbye enkoko bagisalira mu lujja naye balina ate ebifi bye basalira mu kisenge kakati waliwo abaana abazze gyeyaleko kyalani njajja gyeyali jjajja mwali ata taata wammwe ate agenze mabidde tubadde tuze kulaba ku walumbe wano waliwo omwana abadde ali wawayita walumbe walumbe munaye kitaabwe yamututte busunju agenda tandika kubeera kumbe walumbe abadde akoze emikwano munange yagenze munange agenze ku ssomero eyo nadde nekyokola mune mwana nga abadde atuleetera ku bifi kati tunajjanga n'otuwa ku bifi jjajja kyogaadde abawa ebifi ate nga atuwa ku bifi walumbe obwana wajja ennaku ebuluma essaawa ze bubadde bugabaniramu ebifi ebadde eyise ne bujja bukebere bulayo ekyatuse ku walumbe jjajja ndi banna mwana nga nandeetedde ekizibu namugamba waliwo ennyama etasuka ddiiro nga tefuluma mu lujja omwana alakunkola ki kati nemugamba nekusumi tosibanga kutwala ennyama kati ate atutte ennyama agitadde ku kyalo ayagala batuleetera obuzibu alitaaliramu ebisinziiro jjajja era walumbe baliosi ne bamutwala wano waliwo ennyama yaawo mugana amaka kakati ng'emaze okuyita emyaka 24 ebya firimu nga bw'obimanyi nagambye firimu eno erina ebitundu byayo biwererako ddala naye tukyagenda maaso n'ekitundu ekisooka kubanga kyo njagala obe ng'okifuna bulambalamba tugenda maaso emyaka 24 egiyiseewo kitegeeza walumbe eyagenda ebusunju bw'aba yali mwana kati yakula yafuuka musajja era tuba tuli awo ku kyalo kino waliwo omutaka aleeteddwako ekyalo kyammwe nga kikyuse munaaze entambula ya bodaboda banga libadde ddene ekyalo kyakyuka dda yewe manyinze banzaalira kuno nakulira kuno nabeerako kale vaako ndi muto beeranga wajjajjanga awo kabodaboda kakano kamuleesi kakagaali ekyalo kikyuse kumbe mutaka yagendanga mwana muto wuno lwakomawo omanyi bagamba gyovudde toyombye gyotera okudda eyagendanga muto walumbe akomyewo ku kyalo ewaali jjajjaawe era nga ayagala kendi agenda maaso atandika obulamu obupya ku kyalo kino eri ebusunju yagendayo nga muto kitaawe yamutwala naye ebintu byamutambulira bulungi tugenda maaso akomyewo ku kyalo kakati ku kyalo kuno ayinako emikwano ogenda okweregereza owaayi
mbadde nina abakadde bali babiri naye nga baafa newa jjajjawe yeerabirayo dda abuuza obubuuza omanyi bali bamuyita Dawudi mire nga bombi bali bafumbo nga bali wamu abuuza abakadde ogamba ono mire ono Busunju naye nga namuneina bantwala Busunju nali mutunga yego balumbe gwe batwalanga ogenda okulengera kumbe mutaka bali bamenyiganya omanyi waliwo erinnya lya mukwano gwo nga lizibu lyakwerabira kati mukwano gwe bamuyitanga Walumbe mbadde sikyakutegeera naye era otuuka ku kyalo nga kwegamba oli bamuyita erinnya lya Walumbe naye ebigambo byabavaamu si biba bya bulijjo bale mwana gwe nkwerabira wadde nkwerabidde gwe nkujjukidde mu Kamuje batundanga Kamuje bamujjanga Kamaliba namuna genda maaso n'okulaga embeera gy'abaddemu e Busunju si nnungi era ku bimu kwebyo bimuletera okuleka kandi akyuka akomewo olugenda amangu ago bintu bibadde byangu kibi nnyo naye kale teyasobola kuleka ndi yaziika bazeeyi be ababiri abo naye asazewo akomewo kubanga nene wa jjajjaawe y'ensibuko y'ekika era ateekeddwa okuleka nti abaawo kakati munne ye yakola dda alina n'akaduuka waatandikira okuleka ni embeera munanga agiyiyayiya naye nafuna akaduuka wano wenjiyiza ndi ekitegeeza nali eri e Busunju nga ndi mukwasama bwasami kumbe muli eno mukulaakulana yakola dda akaduuka era wali yasinga okutunda switi bukamotoka bubaawo wuuyo engeri gyali mukwano ga muneete yamupapya ng'asooka atuula baali bamutayi nfanfe kuva buto nenga yemu ku nyumba zaali ez'abajjajjange ogyeko wali we baali we batunda naye mbadde ddala okumanya pakati ennyumba gye mba ninaala okukozesa we mbanga nsula ogamba eno bajjajjawo mwe bafiira ayagala kuddamu asule mu nnyumba y'obujjajja alina waliwo gye bagambye gye baali bakazimba sooke tufune kitulya omanye oluganda kulya tugenda maaso mukwano gw'engeri gyali amumanya ennyo ng'amuwerekera namunanga okudda ku kyalo okoze kyamaanyi nnyo abantu abasinga bagenda ne beerabira nti ate balina okukola ki okubanga bakomawo naye kati gwe engeri gy'okomyewo ekyo kituzizaamu amaanyi yeeno kati munnange jjajjawe yennyumba mwe baafiira enyenyi yalinga gizi bambi jjajja yali yazimba akayumba kati ani alimira wa alimirawo oyo muwala wa Ssekimuli eyo emmanju laba gwe baawaawo naye nga wonna wawo nasobola we ndaba njagala nange kakati yagala asooka amanye baani abeesenza ku ttaka ekyo nakyo kikulu kubanga wano ate awali ebitooke wano ebinyiridde bano kuba twagamba omuntu aba alimiddewo tekiba kibi naye ate ekyekitooke kuba banyiniwe baba beddizaawo ebitooke biba byabwe munange ojja bakwatibwa ekisa nedda awo enjagala awo omanye omuntu nga bakwazisa ettaka osimbawo byonojjawo singa nnyiniwo aba agamba nti kati wange kasite ewaka weewali kiramaani omwami ono muwaguufu bulungi bambi tugenda maaso kakati omanyi buli wolwa ku kyalo nga toliiko ebintu osanga bikyuse ate abasinga tulengera mwami ono kale naye wadde yalina akaduuka naye ate naye yali amanyi okulima sajja yafumba yawasadde alina n'omukyala kulabikanga egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso musajja mufumbo mukyala gwali naye yoono nange muntu abe nga atereeza kuba bintu by'ennaku zino munnange emmere bw'oba ogamba nti ojja jjugula buguzi ate naye erina engeri gyetaamamu tugenda maaso naye nga mwena mwena abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo
Efirimu eno twagala tumanye luddaje biggwera. Ye munywanyi mutayi. Tugenda maaso. Balo okuyitereza. Radio ate wagikyusiza. Kintu nagamba olekanga wamu radio yaffe naawe etwaliriza olubimbi. Omanyi waliwo program ezitwaliriza olubimbi no. Teka mbirango. Neddanza banaye nagamba ebintu bya biranga ebyo twabikowa gwe n'ossa mubirango n'owulira bonna abafudde mu nsi ne butandika okwennyamira. Omanyi buli wootega ennyo mubirango otyamu oyinza olowooza gwaddako. N'okuwulira amawulire ey'okututeera gundi ebyo. Kikajja olina okulya. Banenga mpulira ndi bubi beibe. Tulengeramu ku batuuze b'omu kitundu muno. Oba twandigenze ne tugira kunyuka ne tuyiye ekirala. Ayagala agenda afumbe. Kweni kale katugende tufumbe. Egenda maaso. Kale nno kye baakola. Bannaffe kwe kulabika nti bannyuka. Naye ng'ate okunnyuka kwabwe baba alina okudda eka ate okuba ndi bongerako ekirala. Efirimu ekyatandika butandisi era nga tugende maaso. Omanyi bagamba omulimi gw'oli obunyala eddene ly'otunda ono y'omukyala alina enkola. Eddene lyafaafaagana nalyo. Bane mwami amasanda tegagendako nenfuna ate obuzibu okwoza ntika bannange. Njalisobola ate wandiremeddwa lisobola. Wandinoonyeza alala gy'ofumbirwa wano twetikka. Yanguwa. Tugenda maaso kyekitundu ekisooka ekya firimu eno Omusezi Mutumbi. Ye firimu gye tulaba Omusezi Mutumbi. Kaakati kyeyamaani. Baategedde omutuuze omupya ono. Ajja yeetegereza. Bajjajjange baali bayitawa. Bajjajjange yeetegereza ettaka. Bamugambye abasinga ettaka baali balirimirako. Ettaka basinga baali balirimirako naye nga lyali lya jjajjaawe. Naye alina ngeri. Ogenda okutuuka kumbe bajjajja be baali babaziika wano. Kati ye ng'omuzzukulu atandise okulabika nti abaako kyakola okwerulirira bajjajja be. Omanye ekintu ky'okulima ebijja kiri mu nnono. Nange jjajja mwazikire eno munnange. Mwazika munnange jjajja. Kadabike nimba erulira. Simanyi oba okuligira kw'ensujju kwali kwagala kwammwe. Agenda maaso. Muntu akoze ate jjajja. Mama jjajja temunkuba ekigo jjajja. Jjajja temuntegula. Ente eno eya jjajja. Banyiiga bunyiizi kulwayo kubalima abayi bajjajja bazibu. Oyinza olwawo balima nanyiiga lwozze enkumbi okugira ne n'ogenda n'ekisinziiro. Kati ali mukandula. Jjajja kibi. Kama Katonda yandirinzeeko batwala. Manyi osabira nnyo gwe batutte singa abadde asigadde. Gwe bagamba gwe obujjukkiriza. Ekyo nakyo kibuuzo kirala. Kyova olaba omuntu agenze era ogamba bugaye mune Mukama Katonda bw'osazeewo. Kibe bwe kityo naye nga bamukubye nnyo ebigwo. Yalwawo buli kujja. Tugenda maaso. Ayagala kaabira jjajjaawe. Ndagambye kyatandika butandisi. Yali agala nnyo bajjajjaabe. Egenda maaso. Omukulu era alannyo bajjajjaabe. Jjajja munnange n'atandika okuba nga ajjukira.
jajja ebiseera ebyo we yamugambira kakati yalina okuba nga atuukiriza. Yajja omwami ono okudda ku kyalo, yajjaawe yali yamugamba obuvunaanyizibwa obwo, yamubuulira muto, kati obuvunaanyizibwa essaawa yaabwe yeeno. Gundi gwe waliyo ebintu ebitali byangu, waliwo famire ezitali nyangu. Bannaffe bano bebazibanga balina engoye ezaabwe ze bayamba. Jjukira watudde wali engeri gye bamukwasamu obuvunaanyizibwa. Jajja obuvunaanyizibwa bamukwasa obuvunaanyizibwa era n'atandika okuyana. Yalinga alina okugezesa nga bakamukwasa obuvunaanyizibwa obwo. Bino jjukira waali abijjukira wakati wa kubanga yakadda ku kyalo. Yakadda ku kyalo naye bamukwasa obuvunaanyizibwa ne bamulaga nti famire eyaabwe erina ebigendererwa byayo era erina emirimu gyayo egy'omu nju, kati kabanga kalombolombo kanono kubanga emirimu egyo gituukirizibwa, era bw'otagituukirizanga walondolwanga amaanyi g'ekika. Kati engeri gye bamukwasa obuvunaanyizibwa wadde abijjukira engeri gyaki yakadda ku kyalo. Wuuyo muvubuka bano b'owulira be bagamba ab'embavu. Tugenda maaso. Omanyi buli muntu aba addemba okuba nga gunda mu nzigunda gwe gy'olaba nti yejjoku. Tugenda maaso. Firimu ekyatandika butandisi alanisa okwewoomereza kasita atuuka awali ebitungununa. Kumba alabye alina ekyama kye naye tekimugaana kubanga naye yeeyisa mu mbeera ey'abantu. Alabye gyebali maama. Munnange bwe nkulengedde eri mu majja gange nga bw'ojja ne ngamba kensemberewo oli mbeeko kyenjatula oba oli awo n'okitegeera ompeeyo omukisa. Omukisa banayinza mukisa ki gw'ogamba? Kati mbadde mbuuza bakuwasa konkati yenda bufumbo tayenda, tayagala bufumbo konka nkyabeera wa munyanyazi. N'omukyala tali mufumbo. Yii bannange nga nina omukisa kusanga omukazi atali mufumbo omulungi nga ggwe basajja bakutyako ekinga onyirira. Kyova olaba nsazewo nkyogere leero kuba olw'enkya buli wala nnyinza okudda nga bakututte. Nja kukolekera tufaayo. Tunulira Sawa 5 oba 4. omanye ebintu by'okutandika embeera bwe bityo ebiba. Na tufaayo sobola kutusa saawa ezo. Mutakaranisa okweyogera kujjukira yakadda ku kyalo nga buziba. Kakati webuzi bano webamu ku batuuze Senkagale yalayira takojjowa mu nju. Agenda ofuluma ebweru okojjowa ndabye bubi kumbe wakojjowa. Ibannange maama nnyabo futta nnyabo wayolaye ku livansi y'ebigere yazzaako livansi nga yabigere egenda mu maaso. Ate lokeera ku nnimiro leero akeera ku birango awulire waliwo kye balanga ekyalabiddwako. Tugenda maaso. Bannange oyagala nnyo leediyo ate nga twagamba ewulirizibwenga ku wiikendi amanda gabbalirirwe. Fuka wano fuka gwe wano tulabe. Musajja mufumbo naye kyamutuuseeko ekiro yazze mu nju mu alivansi mweraliikirivu. ngena kukwatira omuntu azanyira mu lujja lwange wano buli kanako ekiro. Kati ye ng'omwami era taggwamu galima babbalala kubanga alina kyeyalabye. Waŋŋambye nakulidde okubanduulu ate ogamba ojja kwata omuntu. Okimanyi ngenda kwatira omuntu otye? Twala eri gakulabye omuyoola jjo wadde olina omukubengwala esooka n'atya naye naawe wafuutuse emisinde nawulidde ennyumba wagyesoze nga dda mu mpuku. Oluva ogamba mbojja kukwata omuntu kyogamba mmale munywezi olyoka olabe omutya twala eri olina ng'ojja kukwata olimbalimba. Mukazi ono tanyagalirako ddala onsukuma olinga nsukuma mugeyeena. Yegenda mu maaso abadde ali mu kwesudiyamba ajja kukwata omuntu kumbe ekyatuusewo ekiro kyategerekese.
yadde nyambadde bubi wanjambadde kati ye ng'omuntu omukulu ayagala mukazi omanye ebyala ava eno naddala ey'omukyalo binyuma nnyo kubanga munyuma olunaku lumu lwa wiikendi oluggi luba lwa mukulu lozaamubuza bw'ataani anabba ebikunta kuba ebyekyalo egenda maaso sente kyaneralikiramu bya sente nakugamba akasente kaffe betukakola betukalya ye mukyala gwalina Flora nyana kugulira firimu ogenda kungulira firimu butereevu mwami tolise wakawo waliwo amasanyalaze batambulako abe nga amutwala mu kibanda alina omutwala mu kibanda tugende maaso oyiya mwami tugende oli musajja mugambo ennyo ebyowolumbi wanya oli mugezigezi nalesa omwana kaakati musajja mukulu wuuno omukazi wo alina banywanyi be wawula mwana watambi nnaku zino gwe yakajja ku kyalo wafunye dda n'embooko tetunnafunafu abawangaliddeko abaawo wadde mundeewo mu lujjanga mwana njalo amumanyi tugende maaso sebe omukyala gwe yali aluli yamala n'amuleeta gwe togeza n'okwata wazibu gwe otandisa okweyogeza ono namwesooka wange webale kusaba era toba kuba nti onyabwe kunsooka nani nekirowoozo ebyo nja kusengukako kodo naye nange lwakunsooka nteeka okufuna omukazi nkuwadde wekiki nteeka okufuna omukazi nemutwalira omukazi gufune naye owange mwesonyi mukazi nawe sobola nawe sobola munsonyi wemuko bwembasiridde kamulali soka tosobola kulya mmere nga toliddeko kamulali ya tugende maaso naye waaye nange bwenywa cyayi nga sifunyeko endiirako sisobola kunywa cyayi ye munywanyi we gwe yaleese kaali kumba ono omwami alina ekimutabula kiki kamala oleeta kamulali mmere eno okutali kamulali eba alaala afunyemu ne kasukonda awo nze nange kakati omukulu ng'agenda aleete kamulali owaayi nadde nkyagamba naye omusajja oyo yakola bubi naawe ekintu kino gwe tewalaba nga luli nali nga nkutunuulira nga njagala obeeko kyoyinza tatuwulira nno labayo emikwano kati ntosobola kutoloka saawa yonna abako ono gwe baakawasa naye atunulanga eggongolo oyo omusajja ngaakuba gw'omanye ekyatwala omukazi gw'otasanze wano teyamugalamiza nga amusabulanga emiini ng'oyinza ogamba alabye ku musota ayisa bubi nnyo abakazi era wakanobye nojja enkya owulidde wakamulali anatusanga wano mbadde kati ekyo kyenkugambye singa oba okitegedde laba ono bw'atunula alinga anakonda tugenda maaso amubuulidde ekyama kye ani akonkona gano amaka ge bazanyiramu nnyinimu teyagala kumumanyiira akomye paatu nsanyusa okusanga munywanyi bigenda bitya badde baze okulaba walumbe yagenze mukamulali naye tannadda walumbe bweru tatyayo ekiro kuba ye walumbe efirimu egenda maaso kaakati tugenda okutta ku bannaffe naye bannange tukeere bukezi sande eddako mwami nze tulina lindako mmala okwetereeza omukyala maama nyabo omukazi abadde agenze kweyamba waawe waliwo ekyakuba omukazi egenda mu maaso kati omanye ekyaddirira omukazi ekintu ekyamukuba laba ekiri ku kyalo kumbe mutakoli bagambye ogenda okunoonya kamulali ate atuukira mu nnimiro z'abalala ogenda okunoonya kamulali atuukira naba muntu ono yakadda ku kyalo kuno jjukira byebintu bye bimu empisa jjajjawe ze yalinga yeeyisaamu ezo omulaba
yagenze kunonya kamulali n'ayambalira essanja atamba uyu akyusa ne muntunula omukyala bali mu nyumba ekintu kyamutomedde jjo n'awunga agenda okudda engulu waawe bannange mwami jango nyambe waliwo jeje nagikomyewo efirimu egenda maaso kulubugenda okukya ku makya kyalo kino kirina ebizibu bingi byotalabanga efirimu yolaba emanyiddwa ng'omusezi mutumbi kino ke kitundu kyayo ekisooka MK nga bulijjo Majestic Plaza level ya 5 edduuka liri namba 8 kaakati mutaka yakeera kujja ng'asoobasooba ye Walumbe laba ekiri wano asooberasoobera mu lujjo olutali wano n'ajjudde essanja kumbe ekiro kyajjo baalumbye omukyala waabo baade bakimutuusizzaako musajja ate yafunye obuzibu baade bava kutambulamu mukazi w'ekino ne kimukuba tannaddamu kutereera kati ava kunona ddagala kati ate abava kunona eddagala agenda okulengera alumba ava ewuwe musajja ono amunywanyiwe era gwe yasookerako nga oluggi nalese enzigaddewo Walumba ava mu nju Walumba ava mu nju wange omukyala ali bubi kiki mukwano ate nga omanya embeera y'ekyalo omuntu alwala nga bamupakira busere katukisere busezi yafunye ekizimba takyategerekeka omukyala embeera gy'alimu awula tali bulungi n'akamu muneyi naawe osinda nnyo ntiisa efirimu egenda mu maaso era nga twagala okumanya ludda wajja biggwera kumbe ku kyalo kuno ekizibu ekyazzeeko bano kye batannamanya buli kiro kye omwami ono afuluma omulaba alinga alimu kammota asimbula nga alimu kammota omulaba atambulanga munyenye ekiro mu nnimiro z'abandi ekyalo kino kyafuna omusezi kye batayinza kulowooza nti ye mwami ono eyakadda ku kyalo amaze ebbanga ddene nga tali ku kyalo myaka 24 yakomyewo kumbe alina ekyobusika kye yasikira ekyobugagga kyova olaba weegenderezanga nnyo omuntu agamba nti bo bayina ebyobugagga biba ku mutwe okwo nti kimukwata ekiro gwe laba etabu lengere jano tunulire jano efirimu egenda maaso efirimu egenda laba ekizibu atunulanga ekizimba wuuyo tunulira kumbe ne bwabeera eri mu nnimiro ono gwe yakuba yamukuba kikibagamba baba n'amaanyi abasezi bano ate abeera bweru n'anyiga gwe nkwagala gwe abagamba abasezi tebata mwami kindi bubi munange mwami kumbe omusezi ali bweru bagamba owulira omuntu bagamba omuntu gubugundi yasuze bamusera abantu baba basera oli ayinza okusera ojja kufa ayagala kumulya kikyo genda mwami bamugamba bakimulaga kyokka omwami takiraba ono kufa aliyenaapika alinga afuwa mu kyoto yakufa gwosaaga gwe ali bweru gyali towakananga omuntu agamba gundi basuze bamusera omusezi nazaayo awo ne wayitawo omwezi mulamba ekyalo kyaguddeko ekizibu omusezi naddala bano abajja naddayo agenda maaso omusezi bano abalya bw'oba tonnafa akazaali akusera n'ofa ye n'atera akwanguya agenda maaso akusera ofe ye atera akwanguye kati bano si waliwo gy'atagala ekiro awankawanka awejjawejja alinga ku mbwera bekamuvaako ate kasita okuba enduulu ng'omanya amaanyi gakulidde ndekanze omutamiivu ye ali ku kimu ŋŋenda omutamiivu ali ku kimu nja ggenda yakukulya
nja kukulya bakuba mutamivu amaanyi bayo muno nasoboka ono nja kukulya gwe sajja bw'ataama kati omutamivu ayoleddwa bannange kyovula abantu abasinga naddala abatamivu muli ku buzibu sajja namwebagajja owoza bakuyambe bakujje ku kkubo wuuno ndaba bamutwala mu kiyungu wuuli ebintu bizibu ate ennyumba y'omusezi teggulwa aye takyaza omulaba yatambula mugumu mwe gye mukaabira amaluma ku kyalo ye eri abasala ku mukalo gubaayo eyo nga yeeyongerayo kati kumpa ekyalo kyatandise okwemulugunya kyatudde ate ye ssentebe waakyo gwe baalonda ovanga ku muntu okuba nti yakulanga ku kyalo kuno bazadde baali baweewa ekitiibwa era naye kenyini amu obwa ssentebe mukitegeddeko tulina abantu baffe kati bagamba waliwo abantu abajja babula abatamiivu tebakyatuuka waka ate nga mu bbaala bavayo babalaba nti basimbudde naye tebakyatuuka kati abanywi batandise olaba abanywi beeraliikirivu nnyo kuba kino ekitandise okutwala abatamiivu otuuka n'ogunywa ng'oguteeka mu kawulukutu guleme kutuuka ku bwongo kuba we gukutamiiza omanya owedde efirimu yino egenda maaso ye musezi mutumbi kyekitundu kyayo ekisooka bannanga batuuze mwenna kyeyamani eyo nsonga nkulu nnyo gy'oyogeddeko ekintu ekyo tukisalira amagezi babula bubuzi naye baba bamaze kunywa mwenge ne batamiira kati awala tebakyayagala kunywa kubanga kiri ekitwala atamidde kiba kikambwe egenda maaso kyekitundu ekisooka ekya firimu eno naddala erimu bwe bannanga abani b'omwenge abatambula ekiro kali bagenda maaso bali mu kulabula abagunywa balekeraawo okunywa kuba kirayika aliwo ekitwala abanywi owulidde nze just ngenda kyusaamu nve kabaawo kuba kabataano bafu kabasala mwalaali kakati badde njagala tuligo kumbe eri waliwo alengera batwala atamidde leero sijja nnywa kawununi yaga ataddamu kunywa era kawununi embeera zino azeewogomya azirengerera eri mu kava badde ngamba ensonga zino tuleme zibalaatiramu twandigenze butereevu ku poliisi etulipo abamu baleeta ekiteeso bagende bawawaabire omuntu abba abantu ani atwala abantu baabwe ng'ovudde ku ekyo mbu simanyi biki tulina okulaba nga tumanya ani atwala abantu abalamu oba ku kyalo kuno kuliko kibe ekyo si kibe teri kibe kirya muntu ekyo si kibe teri kibe kirya muntu linda mulinde mbanyonyola nga mugamba nti mujja kuyiga abamu bagamba tukiyige kumbe boogera ku kyokuyiga kyamaani ati amu lwaki mwegala okuyiga kyemutamanyi oyiga kyotategeera kyamaani nakyusa ku ddoboozi ategedde bagenda okiyiga awulidde n'emboozi efunikidde ku kyemiguu awo musimanyi bakigalamize oba tulina kiki tukimanyi bakukyalo kuliko ejjiini tulina okumanya kijiini kyeryo ejjiini tulikwata balikwatibwa nakyo tulina olyokya naye bonna babyogera naye nga akulidde olukiiko aluddukanya ekyeyamaani era ensonga y'okwokya tannagikkiriza singa ekintu kiba kikwatiddwa ebyo temwokya ejjiini temugira mujja okwokya ejjiini muleete obuzibu ejjiini tebalyokya afazaali bwolira akuba enduulu nga bw'ova we riri kintu kino gundi nankani ebizibu ebitu byajja bigwa abantu olinaga asemanya ajja kwokya ejjiini bagenda okwetegereza nga ayokyezaamu ekizibu kati ekizibu ne kijja kimera owulidde nekijja kifuuka ekirala temwokya bye mutategeera ate oluusi oyinza okuba endulu nga gwegikubira si yooyo owulira kyeyamaani agezaako teekawo obukwakkulizo obuyinza okuba nga bwe bumugira singa aba lwaluguddemu nze kyonjogera nkikakasa njagala mumpulirize wuuyo olaba entunula mukazi tebakuba jjiini wa kyeyamaani bwana abantu amu beefuula bwefuzi naye ng'ategaba amajiini mwalaale safingira intaneti yayeeko ddawala gyali ku mutwe asooka kubala nsonga eno okuteesa kwange wulira nze bannange ebintu by'okugira nga babuzaawo egundi iyo babbi kale kati wulira aleese mulamu nakanwagi y'ensonga eno yagala bagitegeere nti yaggumba ze kuteesa tukiyanza naye njagala kati nina ekirowoozo mwena njagala kyeyamaani ekisinza omutabula ensonga zatandise ng'ez'okuteesa naye ate abamu batandise balinga abazoyomba
nakanwaja atunanga lestola owulidde nakanwaja ayagala kuyola muntu zinange kyembadde nsazeewo kitwalikoze obadde ogamba kino egenda maaso kati fena tusalewo ki bagenda kola batya ekintu kino tulina genda ku poliisi ebintu gy'ensonga gye zijja okuggwera ogenda ddi okyotya muleete embega kyo kituufu abala bagamba nti weri bajjini balina kulibega bubezi tebajja kudda mu ebyo tebajja kudda mu byamuzanyo weri bajjini lirina okubegebwa kati ejjini balibega batya era komera ki erisiba ejjini munange genda okudda ena bavubuka baabano babiri nga bajja beesitula tebajja kulinda kiraba kandi kinaava mu y'ebituli ekinaava mu y'ebituli kiyinza obutabeera kirungi abantu bano abalumirirwa ekyalo kyabwe bayeesula bagenda luddawa tunulira tulaba emanyiddwa nga ejjiini ku kisole omusezi mu ttumbi nga bajja kaano bavudde wala naye babalagiridde waliwo omwami gwe balina okulaba wano omwami obaja tulina abagenyi taata ki gwe bayita kumbe ye Filipo omwana w'abandi ye mwami ono bamukazi akola Inspector Brown banjagala baŋŋamba kyabo baŋŋamba kye sooka mugere mukuŋŋaanye buli obusa bw'embuzi mugire eri ebigimusa tulabe ye Filipo omwana w'abandi era atumulaye mu firimu nyingi nagambye tujja mulaba ne mu firimu enyiddwa nga obukalabanda bw'ekyaggwe sayizi okulaba nange mulize musanga muli mutya sanyuse bulamu bulungi agafu eyo amawulire amagambo mabi nti ate olubadde tufune tutuula kuba batugambye egwajjo tuyamba ku mbeera kati waliwo ekiri ku kyalo kyaffe era ku kyalo kyaffe eyo abantu babula ate basanga bukongovule bwokka ne twebuuza ebisinziro byaddawa kintu omuntu leero onywa naye ku makya ne bagandi gundi nti eyasigazaawo kiwoowoolo walla tusanga kaabuye agudde ne tugamba kiki ekimira abantu modulo owulidde munange teri muntu ayinza gira kintu kino era abantu bagamba nti gundi gwe gwebeka gwasobola ensonga eno gikwasaganya batugamba nti okwata n'amalogo ova ku musirikale atambula n'ebintu bibiri pisito n'ejjembe awagenda engwala nayo nga ekamata kati episito bwegaana ejjembe likuyoola wuuyo si mwangu akozesa ejjembe ne pisito naye nga inspector kati yagamba ali akola emirimu gya gavumenti naye yakiwumula yasembayo okuyoola ekiteega kyali kiganya okwambala empingu kakati kyobola yabimuladda mu mboga ze tugenda maaso firimu eno gye tulabe manyiddwa nga omusezi mu ttumbi ate nga nagambye mu emizi vidiyo nga bulijjo bulanki yaffe weeri empya y'omulembe katwagikoze bulungi nnyo era ng'otusanga ku Sega wa building awo Kisenyi Mengo era ku Sega wa market we mujjo tusanga ate okusobola batuusaako ebisinga byonna eby'omulembe nammwe abagala ofuka bejenti baffe mujja tukubirako MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 simu eri 0701101055 ni mamboga nenga bino ebintu bya agenda maaso n'obbalaga ndi ali yaddamu birime bintu bino si byangu banyi kale amajini agamu gakwati oyinza olisanga nga lyakava ku mabeere eryo liba lyangu olitwalira mu kaddeeya naye osanga ejjini evubuka nga lyakiwago bali baligenda ne mu jimu oligwako oyinza oliyoola ne ligaana kati bamwegayirira abayambe ku nsonga eno nodda munda eyo akati kabuwoko bava kabuwoko bannaffe bano nga babiri amagagga gyebali agenda maaso agala amanye embeera kyeye kabuwoko kubanga ye waba akola emirimu gyasooka kubega mbeera gwonna kintu kino saagala muleke nti mukiteekamu omuzannyo njatuuka ku kyalo kulinga ejjini lirimu mu abantu ndyoke ntuukeyo ngende ŋŋambe mbw ate tuzo likwata nga nammwe mwayogedde dda nti twaleese omukwasi y'ono nze ngende okujja nga ejjini linda babubi
linjole nkuba endulu nga temujja ate nedda mungi tekyetaaga nnyo kwogera nti tuleeta mbega era yensonga lwaki tuzze tunulira tamanywa yadde mukwano gwe yadde mukyalawo era yensonga era tuzze babiri lwaki tuzze basatu tuzze babiri tojja kumanya nzija gye nabanzeemu wabula bwoba onsange tombuuza oyitako ngaata atakumanyi tuweefula nti wali ndabyeko noba nga ntudde mume ng'anywa omwenge tomba nti baana bintulabyeko nanikozeeki kirungi nnyo ekyo kirungi nnyo owulira enkola ey'abambega naye saagala buli omu agende agambe eyo enkola ey'abambega si byakuddeeyo gamba mmwe muddaawo twalesa embega osanga oba olugambo ekintu kino kirina kuba kyakyama osanga olugambo n'atandika mwe mutumanyiire twalesa embega waffe mujja kuddaawo ebyo tebikola kale mugende kakati yabategeeza agenda kuba nga abasalako babe nga bagenda maaso n'enkola eyo nja kujja era abasuubiza ogenda okujja leke ndi ababegera ejjiini ajalikwate abantu ku kyalo bafa bintu ebitategerekeka abaali abasajja abafumbo bafuuka bassemwandu ono omukazi we bamusera busezi n'afa owulidde mukazi wange yafa nnyo baali bamwongerako yasinga ekimyula wali kimyula kyagenda efirimu egenda maaso atola kusagama kitagala mesenge efirimu egenda maaso yakasubula gwe weetya nze nkusemeza era twagala tumanye ludda gye biggwera ngamba bayi kati gwali olowooza ntonafuna ebyo kakati ekiro buli we buziba ye anze nweyiye oba mbiyaasa akikwatira mu bijja bya banne ani wafudde oli wa ddiini kiggwe nja kukulya oba obadde mukafiri oba obadde musabi nnyo nze nja kukulya yegenda maaso gwe tunulira omusezi tabuula mayiti yakulya oba kafudde mizozi oba kafudde nzikulu ajja kukulya abajjayo balamba kyova olaba embugo zitiika osanga ali balina ebikunta akutwalira mu limoti aba n'akatiikwe nkwagala buvanjuba mpitaako oti otonolera oganiddewo gwe kanaba kamputu kalabe obukalaata ojja kgenda ye gwe nga ogira omanye eyo erudderuddemu ekyuma kyuma eyo awulira ddala kati gwe kyoyita okukyuma ye kaba kawoowo oyinza ogwa ku mayita enkafiiri bagiziika tenaabye yitawo mpitaako gyayagala gyedda eno baali bagisimbako omulemya naye ba bagisimbako omulemya agujjako n'agitwala tewali mayite mulemerera kuligwa tandikirawo okwekomba tamu mwafumbira ebinyama bye alengera wonna waali ekintu kyekyo malembe efirimu egenda mu maaso biggwerawa kakati enkeera ku makya ogenda okwetegereza aliwo ayingidde ekyalo ye Filipo omwana w'abandi mutaka ayingidde ekyalo ogenda okujja kati engeri gyazzeemu bane ffe tetwasoma kumba ono mukiga kati engeri gyalayiminga oyinza okugamba mangere bane musajja yogera oluzungu olukambe owaaye kitonsa jangu mmwe mutegeera zino ennimi z'abaasoma sajja olulimi ayiwa oluyiwe
twali tulinnya akasozi muddaawo kati school fees olabye engeri gye zizaamu omuzigo wamma agamba kyoyo kati woluzungu ku kyalo najja kumba oli mu kiga alayiminga bulayiminzi kyakabaalo muyivu munnoono gwonaamusobola zebibye sibisobola ne bamuleeta mpitiriddeko oli omwami brown ayingidde embega akutta amagini Garakayi natambuza ebyere mazina kushatu nitambula n'ebyo weerakayi anoonya mulimu emirimo y'okukwani basafuna emirimo kweri bani kumbe kyakabaale bebeerakayi abasooka wano alumanyi baba nfunira emirimo nyina namune njagala nfuna akalimu nsobola okwebeeza ebintu ennaku zino si byangu jangu osobola okwetika ensawo y'obusagwe jangu jangu wano kakati ye ng'amuleeta lwabadde banoonya omukozi egenda maaso ani oyo ankunkuna efirimu mbalende soli omukulu wuyomu ojjukira guli omulimu gwe wagamba nti olina ogw'okusima ttooyi n'ebyo ebiyungu okubirongoosa kati baleese omukozi anakola bulungi kozi oyo akola mubiri gwe nga muyiifu guyiikayiika ajja kukola anaakola bulungi kweri okusinzira engeri gy'ayogeramu tugende oli omuntu enjogera eyo akava mu kyalo mubisi waliwo ababugumye naye ate oli atobye ennyo mubisi nnyo baasi tugende maaso ogeremu tulabe kati ne bagenda bamuleete jangu atuulira ddala ng'abeera kaayi abeera eri ku nsalosalo nayingirawo tata mugugu okujja ng'omusongedde wagenda oguwumuliza sebo wasibota wasibira gye wasiba mukyali wasi nini byosi nini ebyosi byo ojja biseeri kati baagala okusima toyo n'osobola nanka niwe nojja okukima toyireti naki konka tumwetaaga asime toyireti ebe nga mpanvu mpaka ku nnyanja tewali buzibu nze kasitompa ensululu empya mbega konka ndi mwetisi nze simanyi na tractor mu kwetika zokusingako gyewadoya ajja kikola bulungi konka nze emirimu gya wiiki tractor gyekolera mu wiiki ngekolera olunaku lumwe konka nze tinake manyi ente nga yerwadde tewetaaga motoka nja kugyebagajja wuuyo tunulira gwozanye ne kyebayita mbega ayingidde nga mupakasi naye nga ze kubega kyalo kino bagaye kuliko abantu ababulirako abantu baako ababula balagawa efirimu egenda maaso kyoba olaba obwambega buzibu oli ava eri nga bamubadde okubega ekyalo n'atuukira mu banywanyi be ku luddo mukimanyi nti nze zebbabega ozanya gwe n'obwambega bambega baba bazibu nnyo mbega tafaanana mulimu gwakola naye obwongo bwe bumwawula ku ndabika ye agambye nti yagira kakulamuze akwereke n'okuza bagenda mutwala bamulaga emirimu egy'okukola anzi teri buzibu konka ninja okukola nojja okukireba amazima garanga nojja okukireba kati tugenda sulaali eno tebagira ja sulaali eri mu kiyungu kuliraana waliwo embuzi akayumba k'embuzi awo abapakasi mwe basula obwambega oleka ennyumba ye ey'oluggi n'olekayo mukazi wo ne santirirye n'ojja n'osula awo genda maaso nti rumu niyeegi awo ogenda osula taddaatawo ogenda muteeka awo taddaata yengera oteekeyo taddaatawo omuntu efirimu egenda mu maaso abagane twagala tumanye luddawa gye biggwera kumbe mu budde obw'ekiro ye mukyalo oli eyafa nga teyeesiimidde era mukazi wattu omwoyo gwe teguteredde ovanga okubakuba n'omwoyo gwennyini ogenda okulengera kale musajja gwe oli muzibu bw'oba olaba gye banziika eyo gyendi omusajja n'alyoka nsimulayo goddaawo kumbe balumbye bba yalumba bba tozanyisa ebirooto
alonse wenyini we yaziika mukazi we oli amugaa nti siriiyo omusajja yantwala yatandise dde emirimu obwambega oteekeddwa okubanga oli kirimaanyi omulimu gwonna ogwetaagisa olina ogukola kyova olaba ne bambega abasinga mutuma mu baginywa naye agiyiga ova ku muntu akuba evvuunike ate nga takwata ayanjala akuba evvuunike kanyuga wajja sajja muzibu nnyo okubega emuntu yazisaza bibatu kubanga omulimu guno naatera oguvaako bino nali nabikoowa sajja ali eri akoze embuto ze alina wanu paaka bakuziri 6 pack ono alina paaka emu zanya n'okuzanya jakubega sajja wampadde kirungi mbadde nadda bya bulimi mboga ze abadde mu mboga ze yerimira egenda maaso omusezi mutumbi ye firimu gye tulaba ate nga kyekitundu kyayo ekisooka nakutegezamu emukemo gyozisanga kati mbega ye yabadde azze omukulu ali eno yejaga ali ku bugalo manyi obugalo obwo kaba kamasavu nnyo akagalo ali ku bugalo ayagala nnyo emmeketu z'ebisinziiro ankaebisinziiro efirimu egenda maaso katuba tuli awo waliwo akyamya emisana tukuyegalidde abeeno nakajjula olubuto ate ani aleeta obuzibu Walumbe egenda maaso kiki ogenda lalwako maluzaayo ebitege byange abadde ye ndira bitege bye walumbe gulawo naawe zije omuntu egenda abadde kumunyama gwe kikinga omuntu akonkona saawa namba babagoba batofudde bufi adde ndi mutulo adde siwulira kumba abadde ali mukabuyi waayuza sanza zaako bitege kuzinadde nesiwulira bulungi nebaka kikinga akatuyo kazze ava katuyo alinga ava ku kyegguno mbadde siwulira bulungi gwe kiki mpulira oyonoonye bwonoonye ekiwunyawunya mu nju muno mpulira ennyumba yo waliwo ekikyuma obadde wategamu kamera kiki watega mesezi ezafudde kumbe gwe kyayita ekivundu yawulira kawoowo era ekiwunya kati woba wazze kuwunyiriza bitakwatako gwe otandise kintu kino ekyokumanyira saagalira ddala manya walina okoma mu mpunyirizaayo bwe kiba bwe kiti ojja kukyaluka leka naawe oli muntu mukulu walumbe oli mukwano gwaffe ekintu kiyinza okuwunya notamanya kati lwaki obuuza ekiwunya kikwatako nnyo wazze wulira biwunya wano ekyo ekikuleesa ogayinza okuva gy'ovudde ng'ozze kugonjola biwunya leka nkuyambe tuzuule emmese toyomba oli muntu mukulu oli munnange tunoonye bunoonya mmese tugifulumye ekyo kiveewo yafiira wano watega wano atandise okwefulukuta gyoli gwe olaba wano waliwo n'ekituli eneeba mmese awo tewali katukebereko eno oli agenda okebera gye yakadde ebitege by'omuntu yagala kebera bitege byani laba olutalo walumbe twala eri olina emmese mu nju walumbe kumba walumbe nazza sajja gwowo ennyumba yo ayina ebitege bye oli abadde siba yagala bizuula egenda maaso ekiro mu budde obw'ekiro walumbe efirimu egenda maaso kumbe mu budde obw'ekiro omupakasi afuluma nga komando emisana abeera mupakasi ekiro mbega atandise okugenda okukola emirimu gy'abakama be kiki ekiri ku kyalo kuno ekibuzaawo abantu kumbe mu budde obw'ekiro bagambye mukiteegerayo ono tunoolera mbega genda
kulengera waliwo atakula livansi wano livansi eri offside livansi eri offside kikiyo omuntu omukulu enkeera ng'akeera gundi kumbe okubega kwe kwatandise okugira abantu ekira abantu beeno obukugunyu buba bweru ate babeera balinga abava okuvuga gogolo kale olaba musajja kutereeza buli wamu kumbe naye ekiro anoonya wagobera ba suspect omulaba ekiro aba anoonya wagobera ba suspects bamuleeta okukola emirimu tanulu abajja zookya twagala okumanya ludda gye biggwera kubanga ekyalo kino munnange ebintu si byangu ebintu ku kyalo si byangu emisana gambye abamupakasi nnyo ye filipo omwana w'abandi ate tumulengedde mu firimu nyingi eziwera kati omanye ekyaddirira ekiro mpega ng'akomawo yalengedde obukugunyu obuli offside obwobukugunyu obuli offside obukugunyu wano efirimu egenda mu maaso amulengedde obuba bw'abafu bonna baalidde mwezi ogwo oguwedde ku luno yayita nabo kati abaawulira ennyama embisi emuwunyirira bubi eri fureshi eyo atannafa amuwunyira bubi ni agenda okuleeta obuzibu kumbe eyaza okwata ekidandi nakakimanya ku kino kyawuno awetanga gongolo afubutuka nga kataayi wuyo oli ali mukava kyova olaba ebyokubega bizibu sajja dduka ono si yekyeyamaanyi w'okukyalo gwe ono ali mukava ali mu kimwanya asirise oyinza okwekweka mukava omusajja we yatadde ebibye yakakimanya kati katayogera olwera kaayi kati naye akitegedde misinde gye girina okweyimirira kuba abeeno baddusi omukulu wuuno kumakya aba muntu naye ekiro egenda maaso eno gye bayita omusezi mutumbi kyekitundu kyayo ekisooka tatyabira nnyo wala essanja liyiika nnyo wano ekiro essanja liyiika nnyo ekiro ewuwe waliwo aleese ensonga ze yeekanga nnyo okusinkana si malungi no ku kitundu ulira omuntu omulala abuze omuntu omulala abuze ku kitundu gwe ani lubwama bamubuzizaawo wona wonna tunoonya lubwama banoonyeza lubwama naye bane bamulidde amanya atya sitegeera tetumanyi kiri ku kyalo kuno nese kankubula nze kyetumaze okulaba ku kyalo kuno kuliko omuntu ow'omululu kyova olaba ebintu by'okufiirwa bizibu nnyo eyatemudde yasookayo wuuyo ekintu ekyo tujja kufuna obuzibu tujja kuleka tumanya ani akutukolera ebintu bino bibivaawa kubanga eyo jini kyenjagala era kati nina okuyita ekyalo kyonna tutuule balina okuddamu okuŋŋaana balabe engeri bagenda olwanyisaamu ejjiini lino bwe libanga ejjiini lyasaze okubamalako mirembe ekyo tetujja kukigumiikiriza olina okulya abantu naye ekintu kyali ekintu kimu kyo tugenda maaso okulaba nti bejjako ekintu ekyo kuyiga ngenda kutwala obuvunaanyizibwa ndabe nti nkuŋŋaanya abantu bonna ekyalo kyonna tutuule wamu tulabe nti tutema empenda tulabe kiki kitusobola okukolera ejjiini eryo jjiini bakazi efirimu egenda maaso ati bakoze eki kyamaani nkubuulire ejjiini lyanteega abakazi baffe ku nzizi ne libakwata ejjiini likwata n'abakazi ejjiini liteegera abakazi ku nzizi kanende ndabe maama w'abaana tafuna olubuto lw'ejjiini kati kyekyokukunga abantu
nani ngeze kusiba kiba embeera etandise okutiisa abantu tukola ku kintu ekyo tugenda maaso watakane egenda maaso obwokubega buno buzibu tandika okwetika kino ezitali zizo sajja atuwuno ajja afa n'ebisiki kati ekyalo nga kituula bakkiriza ekintu kyenagambye fenna ekintu kyetwasazeewo kye tuba tukola tulabe tuyiga ki ejje neryo gye tewali bagenda kutuula owange kiki kyayimani tutukuwa ekitiibwa ng'okituwa titugenda kukuwa kitiibwa nga abantu baffe bafa owoza jini omuntu bw'abanga muntu musizi twagala tunoonyereza amazima va ku byejjiini kati mukiki kyemusuubira kiyinza kyeyamaani yagaye balina okuyigira awamu tugenda maaso kulekulira tosobola kulekulira kati bagamba kyeyamaani oba ekituufu kyalina okukola eri abantu bekiganye kyalina okukola alekulira abiveeko tugenda maaso bwe gundi gwe njava ku bwa ssentebe guno omulimu si mwangu temumpanga bwa ssentebe nagoba amajini ne walagi wamwe muzize ozira walagi ate gwe mu balungi gwosooka mpa ozira ne walagi kyeyamaani kyeyamaani oba tuviire gwe bagaye twali tetunakufuna tetwalina kyeyamaani tetwalina na buzibu wano sebo baali tebatulya natulya tetumanyi kyeyamaani oba gwe waleeta abali tetumuwuliryawo woza tojja kola tukuwegayirira bwegayiriza olinamu emundu awo mulabe enyinde mulinga olubalaza stupid naye bannaye nga temunakayana nnyo nze nange embeera gyembeere kino nekimpitako omwenge ne gunzigwako naye mumpenjiweyo kakati ate bannange kwata ebintu walagi mumuyombera mwagala kumuyiwa ono nayiwayo buyiye eri kulumberwa mukulu kwako yayiwayo buyiye egenda maaso efirimu egenda mu maaso ono siiri oyo mwala bagudde kabenje nafiirawo ogenda nalwaleesa olugambo waliwo abagudde kabenje ne bafa kyeyamaani n'asimbula olaba kyeyamaani ate ogenze bugenzi tukyali mu lukiiko osimbula olwogedde waliwo abagudde kabenje ne bafa kyeyamaani yasimbulira okumbe ye munda muli abaala bawenva abaala bawenva kati abaalina okweraliikirira kumukwa butungulu na nnyanya tugenda mu maaso kumbe ekiro mbega genda okwetegereza waliwo abajja laba mbega ayimirira mu kasaka feesi nesigala wandi balidde omucungwa ayimirira mu mucungwa bw'olengera oyinza okugamba ekibala kiikyo kumbe waliwo omutwe omulaba mbega kiki ekiri abantu ku kyalo kuno efirimu egenda maaso filipo omwana w'abandi naye naawe yanguwa kuba gye tulaga nja kuleka naawe omalaga oddeyo tova ninakomala okujjowa wesiikojoye mu katonda wanona kumbe we bakojjoye mbega waabadde mbega ogumira ebintu bingi sajja ayinza okukojowera mu kawompo naye era n'oguma kati be bantu bambi abatuuze abagenda kufiirwa kuba abantu bafiiriddwa waliwo abagudde kabenje balina osula awamu efirimu yaffe egenda maaso efirimu yaffe egenda maaso ebyokusuza abafiira ebiba abakuba we bagenda kumbe waliwo omusajja babanga yinfirika yakoleranga wali mumanyi
tugenda maaso agamajini yoyo omusajja gwe batwala naye ogenda okweregereza ono ngazzamu ne ku bbali ng'amugamba nti abino ebintu ffe twayiyiza dda twaleese omukugu waffe agenda okukola ekintu kino basooka bali awo genda kintu nagamba kyakyamu omala gakibuulira buli omu genda toyogera ekintu kino kati bakibuuliddeko naawe toyina kyobuulirako mulala owulira tobaako gwogamba kati kwendawuko kale oba oli awo tuba bagumu munnange naffe ejjiini we linajja tunaalisekerera baasi ekyalo bakisuubira okuba ni kiriko ejjiini naye liri si jjiini baaba kiri kintu kirala nnyo ne bajja ebitundu ebisinga byatamanyi alina abeesiga abalina obimulambuza efirimu egenda maaso kati gwe genda ebisigadde bindekere ali mu nfombega kati ateegera we baziise ayagala kulaba ani ajja tatyayo si lwakuba musezi naye ayagala kumanya ani anona be bataddeyo asirika olaba gosanga simanyi twazika gundi amalalo gagwamu kumbe tuba tuli awo nkugambye mutaka wuno ayingiddewo banange kati neyaza okubega abadde yeebase wekweka omusajja waggukira abadde yeebase oyinza okudda engulu nga gwe mulye wuuyo ayingidde tayagala ebyo ajja nesanja nga lyaka naye nga terizikira nga terikola muyonga onana akwatika ono mbega onana akwatika ono ye Filipo omwana w'abandi onana akwatika ono kyetaaga mukwata misana oba kiro efirimu egenda maaso ate nga twagala okumanya luddawa gye biggwera nagaye nga bulijjo eminze nkwereza kati mbega yabadde asudde enkofiira ate we bagisanga bayinza okuginoonyerezaako ennyonnyiniyo kati ebyo byonna byonna oba olina okwegendereza efirimu egenda maaso biggwerawa luddawa gye biggwera ogenda okujja entaana nga ya yiyo omusajja atutedde envaazi ate abo ab'accident abanguyira nnyo kati omunyama osanga ennyumba gwali ogenzeeko maka agamu ne bagamba osiwaggwa nnyama enva zigwa ku kyalo naga nti amugende wagundi aba n'omukalo kyobula abasabiriza ennyo abantu bakyusaamu kuba abantu bangi balidde ebisinziiro ng'awoza kabebenu egenda maaso ono ngadda ku mirimu gye tugenda okudda eno kati chairman yakeera bukeezi mukulu gyebale alina effuba kuba buli kaseera kiraba kuwaaka awutu aba akajjuza yeetiika kiro ezisitula abantu gundi gwe mayitinga ezitowa abantu bagitwalayo bannamunaana naye ssebo yaabo omu kati oyo naye omujjakolo bw'omusanga ng'azimba ekifuba nga golola omuvaako mukulu gyebale nze kumba oli mbega kadi yeefuula yungwe ate ku kyalo kino batono n'ayiwawo olwera kaayi ndi ku mirimu gya boso nsumbu oyagala ki yamulabye ekiro kati yategedde mu mutima gwakimanyi kyamaani waako nadduka konka ndi mirimu gya mukama wange kyokka nonteganisha ninja okula omuyini gwe nkumbi ija garuka ninki
yakugambye nti ojosomesa toilet eno kokana itonteganisha nijo kure nkumbi gwe I am the chairman gwe I am the chairman ola njagala ombuli waji wavudde ani yakulese wano ba niwe nijo kutema nijo kuko kakati sagala kuddamu kulaba ng'okola wano chairman te ngo wandeta ndekere naku yange olya kiki era nawe waji wavudde okujja okukola wavuddewo okujja wano okutandika sima nasooka awuliriza nze nina obuvunaanyizibwa ku kyalo kuno yagalako onaamutunuulira alengera omumanzi awedde emirimu ng'omutazize kuŋŋamba nti oba bwati ne bwati yazze okukola kyogabulya jala kugamba owandiika erisiti yaabo boonoolya amuwuliriza kati gw'ojja otya n'okola wano nga simanyi sikumanyi sikulabanga konka abantu kumbe niwe chairman gwego bayita chairman singa eri ku buzibu kumbe chairman gwono n'abo baterekeddwa kitegedde ekyo nkitegedde chairman yakekalakasa yekalakasa kumbe bamulabye ekiro kanyinyuke n'okunyuka enjuba olwebanga egolooba eti omuntu ono afuna ebimuwalampaka enve wano gwe balina okukunyanjulira tova ne muzannyo mutakanga nnyuka kakano omutaka bwannyuka tugenda maaso twasiba otanyabo oyo yeefuula fala nomanya nembuza wa chairman nkazi abadde abuuza wa chairman chairman tomenye ya chairman ndagirirayo namune ndagira chairman nabwogira wali eri wa chairman wano wali chairman abeera ali haliya ahunuya okay kale banjangaluke hunuya tugenda maaso kwendi wayi kikyuvawa bano bamanyi kuddirwa eno kati chairman gwe mbadde ngenza okulaba chairman ono ekintu kyetulabika kati sana mwegende ono bwomusanga tebayinza kumanya nti ategera olulimi lw'okukyalo ayogera olw'abakalabanda nolowooza nti weeri era kaayi waliwo ekiriwo kati ekintu kyenzudde mukaka n'omutima naye buli omu bw'oyingira ennyumba wabadde osekufulwemu saawo nnya owulidde kale aŋŋambye alina kyazudde ayita kyogera lwaki abadde ava wa chairman yazudde ekituli yayagala kiwawaabira wa chairman kati ogenda okudda eno kati mbega yennyini abeera mu bantu b'ekyalo nga yungu asooka kati waliwo abalokole abazze ku kyalo omanye abalokole bano naye gatusaba nnyo era Mungu abayambe kubanga waliwo ebintu ebimu bitasaana kuleeta mukerere egenda mu maaso bamuyimbira ekirungi bayimba misana ate ogenda olengera chairman wali yasanyukira mu balokose tunuulira abalokole bazze ku kyalo byonna bagende maaso n'okusanyuka bezzaamu amaanyi katonda alabike ndi abaako engeri gy'ayinza okukola ekyalo kino okukinunula kuba bali bubi bambi chairman yakulembera abajaguliza Yesu simanyi oba alokose n'awaayo ebizibu ebibadde ewaka byakwese kakati tuzze ku kyalo kino tunuulira amawulire agasanyusa ga mukama waffe baleese amawulire ga mukama owaabwe nange nja kuwanjulawo kati bagenda maaso n'okweyanjula tulina okuba tubuulira enjiri eno munnange yawandiikibwa Esawu n'agikwasa Yona kati Yona n'alyoka agireeta ewa Yozefu kati tulina okuleka tugoba gyonna emizimu embi egiri wano esaitwani enkambo ezo byonna ebikyamu ebiri kuno ku kyalo ebikuleetera okukola emibi ebikuleetera okukola ebibi byonna abo emize gy'obwenzi tugigoba amiina nga zikaabira ddala amiina tugoba abo emizimu egireetera abantu okudduka ekiro ekiro eri beetegereza buli kimu
banange yenze Stacia era tuvudde gye tuva tuleeta ekigambo kya Mukama banneewe kitabadde banne buli muntu yenna alina anakkiriza Yesu ng'ekkubo ery'amazima n'obulamu aliba tafa era taliggwaawo bannange mugende maaso mube nga muwaayo emmeme zammwe muzibikula emitima gyammwe mube nga mukulukutiramu amazzi g'omugga nange kyabani ali wano mwenu mala kuzannyira ku kyabugagga yalengera alina ekyobugagga kubanga ewe teggwanva tugenda maaso banne tusanyusa obbola abantu b'omu luka guno banne era buli bamusanyo kuba Yesu yagamba bannange abalinoonya balizuula tubazudde era twetaaga mudde eri Mukama nga lyekkubo abantu bonna abasinga bali bagwamu amaanyi ku kyalo kino naye engeri Yesu gye yabafiirira ku musaalaba aye tewali nsonga lwaki bo baliibwa kati balina okugoba ekiri abantu kuno byogerwa bakigobe amiina kyeyamaani azzaamu namaanyi tugenda maaso tugenda kuleka ntusabira mwenna abalina emizimu emibi egibalemesezza bagigobe amiina enene amiina era olina okuleeta ennene yokka naye oleeta ey'ebitege ekyo nakyo kizibu kirala efirimu egenda maaso nga batandika mu buzima lengera kyayamaani bannange kyayamaani amazina gano gagabuzima gano mazima nga siga buzima ago tugenda maaso kati oluvannyuma nga kulusedi ewedde baddayo ewaka bava kuwuzima Yesu munange bagenda kyeyamaani y'omu ku bava ku kulusedi era balina okugoba emize emibi egenda maaso efirimu egenda maaso abava ku kulusedi waliwo abagenyi abakwagala mukyo kati ogenda okulya bakyamaani waliwo konkona ewajja ya ssentebe waliyo konkona efirimu egenda maaso bannaye batuusize kati chairman bamukonkona kale bannaye chairman manya jja bakwata bulungi kati chairman nga kale bannaye kati sebo kyokisinga okwagala zima tetujja kulwawo egenda maaso ntono tugenda wala tetuva wala kati obudde kati sebo chairman mukumukonkona okubagulira abantu bano balina ekizibu kyabwe ekizibu kye baali balina engeri gye babadde bazze okuleka ne bali ku kulusedi ate nga balinawo ennaku ntono so nga bavunanyizibwa ba ssentebe okubanga abantu bano bazze ku mutala gwe okumanya engeri gye balina okuba ne bakwatibwamu muli babuulizi banjiri bagenda babuulira enjiri buli wamu wonna ate kizuuse ndi chairman y'omu ku bantu ababuuliddwa enjiri obulungi tubirina omanyi kweri mulina eboogerako ndi muli babuulizi banjiri baabo mwekanze tebalina biboogerako nganze bo bennyininyini bebiwandiiko chairman yagala kumanya bantu ki baali nabo oli pasita ndi musumba Julius nemanyiddwa nnyo nimbuulira nnyo enjiri nange kale bampita sista nakito jo efirimu egenda mu maaso yesebo era tuva mu kanisa yemu bonna babuulizi banjiri naye tebalina biwandiiko kumbe chairman agenda alaba abantu bano singa oba tebalina biwandiiko baba bangu amanya ag'ekizungu nago mazibuzi egenda maaso no esensia ate oliye ono Cynthia amanya sister Cynthia
abooluganda mu Yesu Sheila Nalubowa era ndi mubuulizi wa njiri omubuulizi w'enjiri naye asobola okubeera pasita anti era mulimu mwena kyekimu kale mbakkiriza engeri gye muli nti muli baddiini ne mukimuza okukola kintu kikulu nnyo eri abatuuze kati mbakkiriza mugenda kubeera nti musula mu kifo kyange kino kyeyamaani agenda basuza aliwo emisito muli mugundi emisito omanyi omusito gwe bayokerako ennyama kale no basanyuka nnyo bagenda osule wakisite Ssentebe era mu kusanyuka awo balina okusituka naye kale saa 6 nga zimaze okuba niziyitawo beebase basuze wa Ssentebe mu nsonda mwabaddemu emisito ekiro Ssentebe kumbe ekintu kimuwambala ekiro nange tunulira Ssentebe kati omanyi abakyala baba string kuba baba baggaluzi kati neteeka okuba nga boy string Ssentebe yegunze ka b string tunulira kumbe Ssentebe bali beebase asooka n'abayisaako obuti teri n'omu asituka bw'amaliriza n'ababikka bulungi ayina ekigoyi ke kiikino kijja ku bantu nga 9 kati olumala obbabikka teri kudda ngulu kati n'abaako ayina entawululo temugiranga Senadda omulabye ensi eri mu buzibu bannanga wetegereze neibawo oyinza okuba nga mulirwanawo efirimu egenda maaso kali ogenda okudda eno kumbe ekintu alina balipotingira musezi nekyaka alina amaanyi ono tebenakani kintu kibadde kibatawanya butawanya si jiini musezi abadde atawanya alipotinga kati ekintu ekiriwo tekyetagagira nnyo mbadde yalumufunire nagambye omwami ono inspector police akozesa emmundu n'ejjembe kati abadde ayagala amufunire ejjembe zibu kuba luli luba wayagira bubi kati bababe nga afunayo ejjembe likasajja awo kuba amasasi gayinza obutakola waliwo yali ajja mbega yakanyuga essimu konko omugongo gwambaluka nalwo omutwe gwantujja guti embirizi zankiika lwekika yanumba gundi gwe bw'alengera yajja nga yeefula atamanyi Luganda konka abantu bagamba nti simanyi omusiji ogwo simanyi nankaniwe ninki nabwiwa nabushima nabusheja kumbe essimu eri ku ttale ningamba omanyi omupakasi omusanga n'essimu ate nga yattaaki sikuliini otyamu kyobola bagikanyuze mu kayukiyuki babadde bamugudde mu kubega gwe gundi gwe sikusanze ng'oyogera Oluganda kyokka ogamba ovalakayi alufuuwa Oluganda alinga nkusu kumbe embega abadde akyasaba mayembe nfunira yaawe ejjembe likasajja awo ligateeko lubowa tulabe ekinagira omuntu ono akwatibwe najjayo ebibye mbega essimu eri mu kayukiyuki obwa mbega si bwangu nze nagamba osanga omusajja ku kyalo nolabula nkutte ecupa ng'akutte 1 lita 1.5 mumanyi ekinywesa ecupa za soda ennene nze nabagamba ndi mbega temunzanyirako kati obwambega si bwangu Ssentebe munange sister waffe mu linnya lya Yesu neddamu nembadde ni mukulambula eno tulabe munange abatuuze munitwetaaga okuba munetulabula ekigambo kya Mukama kati Katonda ampadde kale akumpadde nga kirabo ogenda okwetegereza mbu Katonda simanyi yamulabikidde n'amugamba ate wongeri gy'oli awo nti munange kintu kino ndinze kate mwaze ne mujja ku kyalo ne mubuulira enjiri ate nga n'omuntu atali mufumbo waba si mutuukirivu eri maaso ga Katonda kanne ŋŋamba tulabe ate Katonda muntu siri mu bwangu nnyo osobola okumbuulira ayina ebizibu bye nkigambe tugenda kunyinga efirimu egenda maaso kati ekituufu kiriwo sisita nawulidde nga mumeme ya Mukama mwoyo akiririra agamba munze tunoolera aye lwaki olisobola nkirabamu obuzibu kubanga nawe engeri gy'otulabamu ndi muwala wa mubuulizi
Mubuli, oli muwala wa mubuulizi? Yes. Okimanyi nti nfunye omukisa kulaba nti njogera ku ne muwala w'omubuulizi kuba nanoonya dda omuntu gwe naaliyagadde oba okubeera omuntu wange eka naye ng'ava mu b'eddiini kuba naye ndi muntu wa ddiini nnyo nga kiyamani naawe omanyi nti bateeka okuba nga bantu balamu eri abantu bakolagana nnyo eri abantu ati nze nfunye omukisa munene nnyo kulaba nti nfuna omuntu ava mu b'eddiini nkuweerezeko gy'olaga nawe olugendo lwazeemu nkuwerekereko Kushoka pale mshaka. Egenda maaso. Kakati no sister ne brother. Kakati mzee Kainini ajja balaba mukumba muri mulavu mukumba Kainini yajja batambulirako. Egenda maaso. Mbega wuno. Efirimu egenda maaso. Ate nga twagala tumanye luddaje biggwera. Kali yajjadduka misinde kigendererwa ki? Kubanga yategedde ekibonyabonya abantu ku kyalo wali. Muntu ekintu kimulinnya n'ataama. Efirimu egenda maaso. Jajja nga jewa jajja yingira eri amayembe bagategekanga basirikale omugambira eri nga ono ogamba waye mujja n'ebikompola mujja ne alapigi kuba kino kyo kyakusiguukulula kati jajja ayina emindi yiiyo bino mugasimanyi mitwe emeka eno yeetaano kikonde kiramba ate buli mudomo gulimu eddagala ddala mulimu ekyogo kirala Nga bwampa eddagala eryakwata njagala olabika nti jajja lina gundi nkulu. Ojembe lijiretete muri wampa amayembe agatamidde ngendo tuuka eri nga gatagala okwata omuntu nze gwe ganyweza obugere kali njagala ku mulundi guno mpe ejjembe eddungi ekyo kyo kati ono emindi ey'omutwe ogumutemukuba ze nkubuulira sooka agayita mwangweko abali okumpi ayita abali okumpi tulisobya agenda maaso amulaga eddagala teririna kusoba tosobya eddagala muganda wange n'oleeta obuzibu tayogera nze nkubuulira tamo kikwata tayogera efirimu egenda maaso kyogamba jjajja bwendaba omusezi bwenge soga nti sirika tamo kikwata bw'oba ogenda okwata omuntu oyo tolina kwogera kigambo na kimu w'oyasimulira ekigambo kyonna ng'omanyi owedde ne bw'omukwata ne bw'asambagala otoosigala osiriza omukwatamu kimugunyu ne bw'asiita onyweza obugere naye nga toyogedde bw'onna okuba enduulu kiri kyekimuliko kijja kukwata ggwe sooka enkuwa omusuuyuuyu sooka afuna omusuuyuuyu awo egenda maaso firimu yiino twagala byakudda muzannyo teri byakudda muzannyo kubanga egenda maaso yene manyiddwa nga omusezi mutumbi kati enenkanamo woba nayo bali bagirako basi eddagala lino kwata tesemu emwanyi tesemu kiko kyonna kyeddagala eryamaanyi bw'omulaba amuzzukulu suma eddagala tekamanyi mukamwa mweri muno eddagala batudda lino olangiriza bajajjawo bonna egenda mu maaso nagambye firimu eno erina ebitundu byayo ebirala naye kino kyekitundu ekisooka kati nkuwadde omusitamyo w'olengerera bw'oti asitamirawo omusezi totaana byangwala engwala yino gye nkuwadde owulidde
baza gyendi sagala ekedi oleeta omuzannyo gwonna mu kinna ekintu onoomulaba gwe wolabira omusezi ono anti wagambye musezi kiri ekintu obutakunyweza namubiri ng'ofuna amaanyi ag'ekiko ekyawaggulu n'amulaga n'eddagala eddala lyalina okuleka nti yeesiiga kale kuba omuntu oba omunywezezza kyetaaga onywera oyinza okukwata mu masannyalaze omusezi bwemukwata obubi obanga akutte masannyalaze genda musirikale n'abasirikale balogo ozannya ggwe n'abasirikale bennyini balogo efirimu egenda mu maaso kirimu musawa nange akano nga tusooka tudda ku pampu sana kumujuliza amapipa Chairman tunamulekera ayino tunemulekera kana asiime bali eno omanyi nti abalokole baafuuka ba ku kyalo abalokole baafuuka ba ku kyalo bagenda maaso abalokole baafuuka ba ku kyalo nnyo bagenda ne ku luzi ssebo aye naku zino babeera wa chairman baafuna ebasula obwereere babeera wa chairman mwangwe mwe tugende tunaabe tugende tuyimbire mukama aye tunnyoke nga bukyali naku zino nga balya nnyo emikalo ate basula wa chairman egenda maaso chairman alina emikalo gye firimu yiino bakoye bane sijja kumenyeka nze okujjako tuyambe ebyo bikyali awo kyalina omulimu munene nnyo banga etumaze wano tubulidde okuzuula ekituufu ki ekiri abantu tunulira kakati abajjanga abalokole ogenda kumalawo myaka kintu kikwata empola kali kumbe bajjanga abalokole naye nga nabo ensonga yali ebaleese teyawukana ku y'abalala bannange ekintu kino twajja tumanye kiki ekiviirako abantu okubanga abantu babula lwaki abantu babula lwaki abantu baliibwa eni musooke muve ku ebyo chairman ekiraabula n'ono n'abula chairman ono bwabula ne chairman n'abula banenze mba neebase ne ku balokole abajja kuliko abula ekiro obudde buggwayo banna tulina okumanya kiki ekigira abantu ng'obudde tebunagira kuba embeera tulaba etabukidde ddala abantu babula tetunnaba nakumanya ono bulawuni oba yajja tetumanyi kati bano baali bamu ku bakozi bulawuni baakola nabo era mission gye baliko balina okuba nga bawulisiganya wamu naye okujja ano balinga balokole be balinga abayamba ku bulawuni emission okubanga eggwa mbega takola yekka aba ne backup kati balinga balokole naye nga kumbe bali wansi wa bulawuni inspector oli omwami akozesa emmundu n'ejjembe era twasembeyo okulaba nga agenze okulona amayembe yagenze agaleeta agalala yaleese agatanywa mwenge mayembe ekiro chairman seri mbuzibu abuukabuuka nga akatanga kati ekiro yabaseranga ulira muntu agaba naye omuntu bamuseze ekiro akoonako ate aba ayagala abenga akoonako jangu kumbe mu bano ayina gwe yazuukusanga seri mbuzibu bannange bali bagambye banne baba beebase mululu wali wasituka kumbe baba beebase chairman yano nawe nga wewe omunana sawa y'amatooke kuba amatooke jangu tamututte mwawula ono abasezi engeri gye basabamu laavu aba yakibungululu nnyo oli wamutwala mu kisenge egenda mu maaso ekyaddirira kyali ki kiro kiramba efirimu egenda maaso kiro ogenda wulira okuyita
chairman John omulabyeko bagenda noonya Jowani tebamulaba Jowani tebamulaba Jowani kiki kyokka watu Jowani naye atambula nnyo kale buli gyafuluma nadda naye leero yaganye kumbe kyobola abava ku musezi omusezi tekitegeeza kulya bantu kyokka omuntu ayinza okusera n'ozuuka nga tomanyi n'ogenda n'okola n'ebyayagala ajja kulabika mu linnya lya Mukama kati oluvannyuma Jowani yababuzeeko kale balipootinge wa mutaka kati Jowani wababulako kitegeeza kyaka kabonero si kalungi temunamanya kituufu ono agamba mmwe mumanyi nti bwe muli wano mwebuzaabuza mwajja okulabika ndi mubegera wamu nange naye ntemunala kumanya kituufu yagamba alina kyamanyi olwaleero tugenda okumanya omusizi wangi kiri teryali jjiini buli gyasera abantu oyo wemubanga yabadde ng'afudde temumanyi gyali oba Jowani yabuze omumanye nti yafudde temumanyi gyali mumbale ng'omufu omusirikale ofiira ku mulimu ekyo kibalayisi aba muzira kati kitwale Jowani abadde muzira kakyakola nga ajjayo eddagala mugende munaabe omusumamyo kubanga essaawa etuuka ey'okusumamisa omwami oli engwala 3 ezisooka mbanyala mbenga muli wamu tugenda kumunyweza olwaleero omuntu ono lwategeererwa nze mumanyi nga nze naye nammwe mugenyini mujja kwewuunya mwerabire bamulidda ono yabagamba Jowani mumanye nti muwuute mulye muntu okubulamu ennaku 2 ku kyalo kino we bawuutira abamuwuute wajjo oyo muveeko egenda maaso kati yakola ng'asooka ajjayo nenda kulayika nti mbalaga ekintu kino kuba mukandala guno olina okwegendereza mugende munaabe saawa ya lutabaalo essaawa ey'olutabaalo singa osinkana omuntu yenna n'abagamba singa oba omaze okunaaba temwogera essaawa ey'okuba engwala bw'etuuka oli munyweze ne bakuba endobo sirika kabira mu mutima amaziga gabe gankya kuba woogeza kuba enduulu oba oleese buzibu kati mugenda beera mu kasaka we tugenda okugirya tulabe ekiddako baasi ne bagenda beetereeze essaawa yakwata musezi essaawa ey'okwata omusezi etuuse efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso kyekiddirira ekiro ng'afuluma afuluma omulaba ayimiriranga mutego olaba ayina omuti gwe akebera buli ludda agenda okujja ate kabutego gusagala kutandika ye kenyini yeyingini omulaba n'atandika owooza kitooke kyawano kiri nangi irimu gino ensimi banange enseri mbuzibu tozanyisa ekintu kye bayita okubega n'atandika munfo nange leero ayina asooka kusera bitooke olaba bitooke byali bibala obulungi bitandika kuleeta mpumumpu efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso laba etabu laba ejjano laba amaanyi gamwambala amaanyi gamwambala ali mu nfu
kumbe mbega obwedde ebeekulukunyiza we yeekwese naye nga toyinza kwogera kigambo kyonna kuba awo okyogerera oba olabiddwa. Twagala kumenya lutaje biggwera. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Otuyise enguwa kakati yesawa lowooza tugenda maaso. Yamaze dda okenga ekiddako. Yamaze dda okenga ekiddako. Tunuulira. Ne baleeta amafumu n'olutuula. Ebintu byensi bizibu. Bamaze dda okunaaba, bamaze dda buli kimu okwetereeza. Nagambye tulaba emanyiddwa nga omusezi mutumbi, kino kye kitundu kyayo ekisooka, ate ng'ebitundu byonna tujjama tubikutuusaako. Ye firimu eggulawo ensonga. Atandise obbagabagaba. Buli omu alina oyimirira mu pozisoni ye n'effumu. Tugenda muyoola leero asaaga ebyo byaliko ali ku bibye. Tasobola tuwona. Tugenda maaso. Ebyo byaliko ali ku bibye tulina omuyoola. Bamuyodde batya ovanga kubanga tomanyi nti chairman kennyini ye musezi wawali asooka. Chairman yennyini yagwa mu lutuula. Chairman agudde mu lutuula. Yagwa mu lutuula bamanya jjaafu obutuka. Bamutega olutuula chairman bamulina. Chairman bamunywezezza. Ono si ye chairman bannange. Chairman bulijjo yafu obutuka ekiro. Munyweze gwe mukwatamu. Baleesa ab'oku kyalo. Chairman ali mu lutuula. Chairman gwe bassa mu lutuula. Kati awo firimu gitwale nti etandise. Ekitundu ekyokubiri kyengendo batuusaako. Nagenga bulijjo eminze badde nkwereza. Abadde Filipo mwana w'abandi nga Inspector Brown. So nga Nsamba Julius nga Walombe. Obadde olaba omusezi mutumbi kyekitundu ekisooka kyekiggulawo amalembe ga firimu eno. Nagambye muke Majestic Plaza level yakutaana edduuka liri namba 8 akuume. sounds of the wickedness, 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 sounds of the wickedness.